asowaganye ne mukyala we n'asalako omwana omutwe nga yeeyambisa Omusumeni. Ate abasirikale ba poliisi bana babakubye lwa kulemesa abantu abadde bagenda mu maaso okuzina akadodi. Ago nno n'amawulire amalala mangi tula butuuzi ge ntuuse okusomera mu kaseera kano ak'ebifulumidde mu mpapula z'amawulire mu bujjuvu eby'essaawa 2 ez'okumakya. Nze Omukookye Ronald Senvuma atuddewo kubanga mbikusomera eby'olunaku olwaleero olw'okusooka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2020. Ntandikidde mu lupapula lwa New Vision olundi mu 5 enkya y'olunaku lwaleero. Vision akulembeza wano eggulire nti kabinenti yino ekkiriza ensonga z'okubanga basasula abakozi ba gavumenti ensimbi ez'akasiimo. Ate wano bwe bakuleeterawo President Museveni asisinkanye abafamire ya Muwanga era bingi ebyogeddwako. Bakubiddewo wano ekifaananyi ng'akutte mu ngalo omukyala Catherine Zawedde Muwanga era baabano ensonga nga bwe zitambudde mu lupapula luno olwa New Vision yafulumya olunaku lwaleero ne bakongerawo wano nti banka ez'ebyobusuubuzi kakati zizino zivuddeyo ne zoogera ku nsonga y'amagoba agaggyibwa ku bantu abeewolayo ensimbi. Ne bakongerawo wano nti eddwaliro ekkulu ery'Emulago kakati litandise okuddamu okukola emirimu gyalyo egya bulijjo oluvannyuma lw'okuba nti abalwadde abadde batwalibwayo okujjanjabibwa ekirwadde kya COVID-19 bonna abajjanjabiddwa ne basiibulwa. Ne bakuleetera wano omukyala Rosemary Byanyima ng'ayongera okunnyonnyola Dr. Emulago omutendeke kakati ensonga zonna zirambululiddwa bulungi nnyo. Ne bakwongerawo wano bannakibiina kya NRM nti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo beetaagayo akakadde kalamba ak'abafulaga beyala baabwe abalina okubanga basimba emirandira mu bifo eby'enjawulo olwo nno akalulu ne bongera okubanga bakanyweza mu 5. Bakuleeteddewo wano eggulire nti ebyokutunda engoye ennyama kw'ossa n'omwenge n'emmere enfumbe mu butale atolooza tebigenda kubanga biggaliddwa ekiziggaza nsonga za bya COVID-19. Kakati bakwongeddewo wano nti bannakibiina kya FDC baabano bavudde ne boogera ensonga ez'enjawulo. Bakuleeteddewo n'abakulu okulira Tigo Kamya nga boogera ensonga eziriwo mu kiseera kino. Ne bagamba nti walina okubaawo ebintu ebikyusibwa olw'ensonga nti singa tebitereezebwa ate ekibiina kya FDC kyolekedde okubanga kigwa ekigo. Ne bakwongerawo wano poliisi eyambalaganye butoola ne bannakisinde kya People Power abawagizi baabano gye basanze n'ebizeeko byonna ojja bisanga mu lupapula luno olwa New Vision yafulumya olunaku lwaleero. Kakati Vision bwe muteekawo ate n'enkuwa ku bimu ku bifulumidde mu lupapula lwa Daily Monitor olufulumya olunaku lwaleero. Daily Monitor akulembeza wano amawulire mangi nnyo. Akuleeteddewo nti abakozi ba gavumenti ab'enjawulo abasomesa baagala amasomero gabenga gazzeemu okuggulibwawo. Kakati bakuleetedde ab'Soloti bo bali mu kucacyanca okukira kimezezza okwenjala nti bwesiikoze waakiri naawuuta oluvannyuma lw'okujjanjaba omukyala nga bamulongoosezza n'omwana era nga ekibumba kati kijjanjabiddwa bulungi. Omwana yali yakwata ku kibumba naye bagambye nti bakoze okulongoosa okw'ekika ekyawaggulu okusookedde ddala kwe babadde tebasuubira. Omwana ne maama we ne badda engulu bulungi nnyo era balamu bulungi kati basiibuddwa. Ate wano bakwongeddewo nti amakanisa ag'enjawulo mu ggwanga lya Uganda galafuuba n'okulaba nga omuggalo ogwagasibwako guggyibwawo. Ne bakwongera wano ebiri mu nteekateeka z'ekibiina kya NRM mu kunoonya akalulu aka 2021 biibino. Ne bakwongera ab'Soloti kakati baabano nabo bali mu kucacyanca byabwe bo abajaasi ba UPDF poliisi kakati baabano baggulanye n'abakyagulanyi era waliwo bye beddiza ebiri mu kunoonyereza ku nfa y'omuwagizi wa People Power fudde mu ngeri buli omu gye yeebuuza. Ne bakwongera nti abantu abali eyo mu 2009 eri mu kitundu eky'Elango baabano bafunye ensimbi ez'obukadde kakati babawadde ebintu ebyebeyambisa mu bukadde. Ate ne bakwongerawo wano nti ensonga z'okuggulawo akeedi atolowooza minisita avunanyizibwa ku by'obusuubuzi amakolero n'obwegasi Mama Maria Kyambadde tavuddeyo ne yeetonda olw'okuba nti bye yasuubiza byadde tebinnaba kutuukirizibwa. Ekibuga tekinnaba kuggulibwawo za akeedi ezo zikyali nzigale. Ensonga zonna mu lupapula luno olwa Daily Monitor olufulumya olunaku lwaleero mwe bazikuwandiikidde. Daily Monitor waleero mutaddaawo kankuwe ku bifulumidde mu lupapula lwa bukedde lwengenda okuwunzikirako eby'essaawa 2 mu bujjuvu ebifulumye olunaku lwaleero. Bukedde akulembeza wano eggulire nti taata asaze bebi Nomusumeni n'amutta.
emboozi bagiwandiise wano mu lupapula luno ku muko ogwokuna. Omusajja afunye obutakkaanya ne mukazi we n'asala omwana waabwe obulago n'amutta. Omwana attiddwa abadde wa mwaka gumu nga ye Abigail Beatrice Nelson Bwambale, omutuuze w'e Kabanyolo okumpi ne Gayaza mu disitulikiti y'e Wakiso. Yafunyemu obutakkaanya ne mukyala we Reste Nabweteme. Essungu n'alimalira ku mwana gwe baakeera enkya ne beezaalira. Kiringa eyatidde empologoma ate n'adda ku bisaka n'akuba. Ettemu lino we lyabeereddewo eggulo ku Sande ku ssaawa nga 3 ez'okumakya. Nabweteme bwe yadde agenze kubanja ssente ze ez'akasooli gwazzenga awola bakasitoma ababadde bamulya, n'agenda okukomawo nga ayagala asibemu ebintu bye olw'okuba ye ne Bwambale byadde biremye okubanga bigattibwa bulungi ebyobufumbo bwabwe. N'asalawo agende, wabula yagenze okutuuka nga omwana afuuwa musaayi. Biri mu lupapula luno olwabukedde afulumye olunaku lwaleero. Ebisinga ku byange gula kopiyo obenga omanya ensonga nga bwe ziwandiikiddwa. Ate wano bakwongeddewo nti abaakadodi bakubye abasirikale ba poliisi 4 eri mu kitundu eky'Emanafa. Batwaliddwa mu ddwaliro nga bataawa. Abantu ababadde bazina akadodi batayizza abasirikale ba poliisi ne babakuba era ne baweebwa ebitanda. Kino nno kyaddiridde abasirikale bano ababadde n'emmundu 2 n'obukebe bwa tiyagaasi okusanga ekibinja ky'abantu abadde bazina akadodi e Bugishu ne babalagira okukikomya era beewe amabanga okwewala okubanga basasanya ekirwadde kya coronavirus. Ekyaddiridde abasirikale batandise okubakuba mu tiyagaasi ne basaasaana kyokka ebyembi obukebe bwa tiyagaasi bwe bwabaweddeeko. Olwo nno n'ababadde bali mu kuzina akadodi ne babambalira ne balyoka babakuba emiggo okukakkana nga bonna babalese ne mu kkubiro era bagenze okudda engulu nga bali mu ddwaliro bapookya na biwundu. Era abaakubiddwa babadde bava ku poliisi ey'Ekaato. Ensonga ne bazikuleetera mu lupapula luno. Bakwongeddewo nti President Museveni anaayogera ku akeedi LDU byebadde ekola ne boda bibuuzo babikuleetedde wano mu lupapula luno olwabukedde. Ne bakwongerawo aba boda biki bye beesunga naddi President Museveni lwe yasemba okwogera mbu yasemba okwogera eri eggwanga ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno nga n'omuwendo gw'abantu abalina coronavirus gukyali mutono nnyo. Kakati gweyongedde, tulinde ekinaddako asuubirwa lunaku lwankya. Ensonga zonna ezisinga ku zange ziri mu lupapula luno olwabukedde. Bakwongeddewo nti engeri omukozi mu kkooti gye yabba obukadde 1,600 n'akuuliita nazo. Ensonga ziri mu lupapula luno. Bakuleeteddewo Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu yennyamidde olw'abantu abagenda mu maaso n'okutulugunya abaana bo ab'akatale ka Usaafi batabukidde KCCA. Ensonga gye bagiranga yino mu lupapula luno olwabukedde. Ne bakwongerawo nti poliisi n'amagye atolooza tebatandise okuddamu okubanga bayingiza abantu mu bibinja ebyo babenga bayambako mu kunyweza obutebenkevu bw'eggwanga. Ezo nno n'ensonga endala nnyingi nnyo mu lupapula lwabukedde mujja okuzisanga. Bukedde wa leero nzikiriza muwunzikire wano nga mpunzika ebifulumidde mu papula z'amawulire mu bujjuvu eby'essaawa 2 ez'okumakya. Nze omukookye Ronald Senvuma abaddewo kubanga